Agda Live, eddoboozi ly'eggomba. Tukwaniriza kumanya bino wano Agda Live, nange musajja wa Kabaka Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa. Mu programu eno tubeera n'aba Insight Media ate Alan Soft Media yakwata ekifaananyi n'akituusaako eyo nga kyezezza nga bw'okiraba. Omukyala Maggie Bata okuva Egypt Cairo akola ku nteekateeka ey'ennyambala ne tulyoka tufaanana nga bw'otulaba gwe ssebo ne nnyabo asinzireyo gy'oli. Program manya bino tukutuusaako ebintu eby'enjawulo era ng'olunaku olwaleero tukuvumbulidde ebintu eby'enjawulo ebizibaawo mu kulonda okwa Gomba okuva mu 1988. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa wano mu program eya manya bino Agda Live. Bwe twogera ku Gomba East Constituency tutegeeza etundutundu ku matundu ebibiri ebikola district eye Gomba. Gomba East Constituency yatondebwawo mu 2016 bwe yatondebwawo ate abo baali batonzeewo ne Gomba West oba Gomba ya Maserengeta. Ebiseera ebyo Gomba ya West yakulemberwa omukyala Honorable Robina Lwakojo Guleme era nga n'okutuusa olwaleero eyawangudde akalulu ak'omulundi guno. Gomba East Constituency ebadde ng'ekulemberwa Honorable Kalule Sengo Emmanuel Jajja Mwami ono nga teyasimatuse muyaga ogwa Nuupu oba ekisinde ekya Power ekyaleese envumulo eya Saazi Godfrey awakula ennume eyamuwangudde ekisanja kino. Tutunuulidde okulonda mu Gomba okuva mu 1988. Mu 1988 okulonda kwabaawo mu Gomba nga tukyali mu Gomba eyawamu era nga ebiseera ebyo Parliament yali eyitibwa NRC oba kiyite National Resistance Council. Mu kulonda ebiseera ebyo Kasimu Kiwanuka owa Kisozi Ranches, Kalule Sengo Emmanuel ate ne Dr. Nsereko beesimbawo era Kalule Sengo Emmanuel teyasanga buzibu bwonna okuwangula banne n'enkoona n'enywa bwato n'abeera omubaka wa Gomba mu NRC nga bwe emanyikiddwa ebiseera ebyo. Mu 1994 Gomba nga eronda abakiise mu CA wesimbawo abantu bangi okwali ku Nguvu Mukasa okwali Kalule Sengo Emmanuel, Dr. Jaka Luyombya, Israeli Kayonde, Charles Mubiru, Yusuf Musisi ate ne Galiwango Mukuye ono nga yali mulamuzi. Bannagomba omulundi ogwo basalawo okuleka munnamateeka era nga omulamuzi omutendeke omukugu Galiwango ne basalawo okulonda Israeli Kayonde eyasoma ebyobulimi. Bwatyo Israeli Kayonde n'akiikirira Gomba mu CA oba Constitution Assembly nga yali amanyikiddwa ate nga Kalule Sengo yasigala nga mubaka owa NRC owa Gomba nga bwe yali amanyikiddwa ebiseera ebyo. 1996 okulonda kwa Parliament nga kutegekeddwa mu Gomba abantu abeesimbawo kwaliko Emmanuel Kalule Sengo, Olive Sabit Kizito, kwaliko Kayonde Israeli ne Alali Muhirwa ononna nga yali munnamateeka. Kuluna era bannagomba baddamu okusula munnamateeka ne balonda Israeli Kayonde okubeera omubaka wa Gomba mu seteeserezo. 21 bannagomba bakira obusanduuko okulonda obukulembeze ku kifo ekya Parliament era nga bannagomba baweebwa abantu ab'enjawulo abaali beesimbye okulondako okwali Nakatoki abangi Honorable Kalule Sengo era n'addamu n'alabika Israeli Kayonde n'ajja Sebuliba ate nga ku luno Honorable Kalule Sengo yakwata ekifo ekisooka era nga y'omu ku beefuna omukisa okwetaba mu kujjawo ebisanja mu Parliament ey'omulundi ogwo. Kitegeeza Gomba obwesigale butaddemu Honorable Kalule Sengo Emmanuel. 2016 Gomba East yatondebwawo era Kalule Sengo Emmanuel, Kyagaba Charles, Witonze Juma Kiseka bagalaliwo sako Christine Jennifer Nasozi yasomanga ebirango ku Radio M mu Uganda wano naye besimbawo. Mu kwesimbawo kuno Honorable Kalule Sengo bannete yabalabya ku njuba. 2021 Kalule Sengo Emmanuel akomawo Nakayiza Jasina ye ajja, Dr. Iga Ezra naye ajja atenga akabiiko katawala musombi ekisinde ekya Power sako ekibiina ky'obufuzi ekya Nuupu kyaleeta envumulo y'omwana omulenzi Saazi Godfrey awakula ennume era bwe kwesimbawo kuno Saazi Godfrey awakula ennume yawangudde n'ebitundu ebisingira ddala okubeera ebyawaggulu ennyo era n'alagira ddala nti akula ennume tewakula emu. Saazi Godfrey awakula ennume munnabyanfuna, Saazi Godfrey awakula ennume munnabyabusuubuzi, musomesa ate nga kati munnabyabufuzi omutongole. Amanya Saazi Godfrey awakula ennume tewakula emu.
kati nganze omubaka omulonde owa Gomba East kyekisinga. Njagala oyisewo obubaka obw'okwebaza eri abantu ba Gomba East constituency. Neebaza nnyo abatuuze aba Gomba East constituency abampa obululu obungi bwe butyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza abavubuka abakibeereramu ddala. Olw'obudde sijja kumenya omu ku omu naye akalulu kange kaali ka bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bachairpersoni zibeero si wanu kumpi ebyalo byonna mwampagira. Mwebalire ddala ne tusobola okuwangula akalulu ebitundu 7 ku 100. Mwawulidde abantu abaali mu kalulu ako tetwali babiri ffekka naye mwaddira ebitundu 7 ku 100 ne mbiwa omuntu omukitegeeza mwanneesiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nziramu obbakakasa ekisijja baswaza ensonga semasonga ze nalinga njogerako mu kampeyini yange. Nja kulwana okulaba nti nzituukiriza nsigale nti nga ndi mubaka ow'ensonga ebbanga lyonna. Waliyo abantu basse kinoomu abatalekeka n'ogamba gundi ali gindi banenjala mutumireko mwebaze. Kubanga abamu bayinza okuba tebakwerawo mu ssente naye nga bakusabira bala bakuwa amagezi bangi nnyo. Okusookera ddala n'abagambye ndi musajja mu Katuliki. Neebaza bakabona b'Ebuyinja Butoole bansabira nnyo. Neebaza bakabona ba parish y'e Wakiso babeerawo nnyo buli kaseera okumpereza obubaka obungumya n'obunsabira. Neebaza nnyo mukyala wange ayaliwo yazukukanga ku ssaawa 9 buli lunaku nga nsabira. Neebaza nnyo mukwano gwange Magi Bata e Cairo. Sebo okutegeeza essuuti zino oba ze wandabangamu mu kampeyini omukyalo oyo twakwatagananga naye n'aziweereza. Oyo mukyala ku byennyambala muzibu nnyo. Essuuti ezo banange saali bwe nti naye bwe yankwatako yaziweereza. So bwe ntyo kwe kulabikanga bwe ntyo nga nsaanidde okubeera omubaka wa Gomba East. Magi siyinza kwerabira. Neebaza nnyo chairman wange wa NUP Gomba District Mukulu Segirinya Bosco ate kati nga chairman w'egombola y'Empenja alinze okulayira. Sebo nkutumiddeko teweebale. Siyinza kwerabira omusajja nteeseteese mu by'obufuzi. Kyewuunye nno nga wa kansala wa Muluka Mukulu Kiza office oyo ava ku kyalo kwenzaalibwa gwe bayita Amooti. Musajja nnyo yanteeseteese so nga ate kansala wa Muluka oyo tutambudde naye ate era nga twenkana muganda wange. Weebale nnyo. Siyinza kwerabira muto wange kansala Seruntaga Bigumba Bisa era nga kansala kati w'egombola y'Empenja. Nawe nkutumiddeko weebale okubaayo, weebale okwebereramu n'okukkiriza bye nkugamba. Tweyanza nnyo Sebo, tweyanze gye. Abatulaba Agda Live olwo mbaka owa Gomba East constituency omulonde Honorable Saazi Godfrey bannagomba bebakkira obokisi okulonda omukulembeze nnaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka guno ono gwe bateekamu obwesige era yagenda okutwala Gomba East constituency ekisanja kino eky'emyaka 5. Twawuliddeko nti giyinza okuba 7 kyonna kyekiri ye Mukama Katonda yamanyi. Tuli mu program manya bino wano Agda Live ne Ansat Media sako aba Alan Soft Media ate ne Magi Bata okuva Egypt Kae. Agda Live eddoboozi ly'eggomba.